jako akawuwo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri asiimye n'alabikako eri Obuganda olunaku olwaleero ng'ono asiimye okukyaza Sultan Muhammad Saadi Abubakar II ng'ono mukulembeze wa nsikirano wa Sokoto okuva mu mambuka g'eggwanga erya Nigeria. Ensisinkano eno wakati wa Sultani wamu n'Omutanda ebadde mu lubiri lwe olw'Emmengo n'ekigendererwa eky'okutandikawo enkolagana ey'omuggundu wakati w'enjoyi zino zombi. Katikkiro Charles Peter Mayiga asinzidde wano n'ategeeza ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe bugenda okufuba okulaba nga buzimba olutindo olw'amaanyi wakati w'enjuyi zino zombi nga bakulakulanya ebyenjigiriza, ebyobuwangwa wamu n'ensonga endala eziwererako ddala. Sultani atondedde Kabaka ebitabo wamu n'ekiwempe, olwo ye Omutanda n'awaayo olubugo era n'amunnyonnyola amakulu ag'enjawulo ag'olubugo mu Bwakabaka bwa Buganda. Sultani Muhammad Saadi Abubakar II asinkanye Namusa olunaku olwaleero. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omunaana 1956 mu kitundu kino eky'Essokoto era nga ye Sultani wa Sokoto wa 20 ng'ono pulezidenti ow'okuntiko ow'akakiiko k'ensonga z'omunda ez'Obuyisiraamu mu ggwanga lya Nigeria era ng'atwalibwa ng'omukulembeze w'ennono ow'Abayisiraamu abasaba mu bukadde 7 mu Nigeria nga bano bakola ebitundutundu 50 ku buli 100 ku bantu bonna abali mu Nigeria. Saadu Abubakar II yaddira muganda we mu bigere eyali amanyiddwa nga Muhammadu Masido ng'ono yafiira mu kabenje k'ennyonyi. Umaru Sekanjako ne Kanyike Kevin be bakusakidde eggulu erino okulwa ABS Television.